gubadde gunzise Katonda wattu atega gwakwesibyeko Katonda wange akasajja kansanze kabuga lubindi mama ate nfuze nako mwanyi bannange nene nimira erabika yako nze mpedde mulogo wakuno tewali atamwogera ko mpedde bamanze nfuti susu yampeseza wano nange mbadde simanyi bannange kati kali kandoze dolede simanyi nti nasitukawo mpulira tagenda nsituze alinakwatira waka nekaziza ntya kawedde mudda that guy osibye otero mukama wange sebo nsaba kunsonyiwa munnange tosobola kunzira munkitegeera naye nange nsaasira kale banenga okumanya omusulo musiru laba wegunnomya ate nenwana genda mu lusuku lw'omukama wange nsonyiwa laba kale ettale liriri kale singa nafuse wali naye nsonyiwa bakwogerako tewali kye bakwogerako nsonyiwa bangange tata nkwegayiridde tonkuba mukama wange nsonyiwa busonyi musulo gwe gunnumye ne bwoba gwe mukama wange obusungu bwebwo bwennyini naye tata tonyiga nnyo mbitegeera emisango giba gya lwaggulu tokuba nibo ngotuze mjine emyaka gyange munnange tuba tetusiba lwakuba nti nakoze etya nalabye erisukulu omunnange we nawe sesaategedde mukama wange nsonyiwa bya polisi nedde bambi tukuba sibu ndokubira polisi mukama wange tukimalire wano tonzita nedda kankole bwenti mukama wange kansasule kansasula omutwalo guno gwe mbadde nfisizaamu gukwate gukkirize mukama wange ntaasa gukkirize ogutwa tata tozigaana bambi zitwale yesebo nozisiime tazagadde bannange nze nkole ntya kola bweti kale mukama wange kikino nkiraba enkya kankuleetere emitwalo ena kusangawa giwere 5 newaddeyo kanzifiirwa ezo lwakufukka mu lusuku naye tata totunula bwotyo nange ndi bwakuno olaba waggulu wali olengera omusajja oli awo waffe ntunda ttaka omwami wange tabula property services limited enansana eyo estate mpya yaffe mpya muguluka gobero yeyo miliyoni 10 ku 12 poloti 5 ku 10 mukama wange jangu wegulire ku ttaka tojja kwejjusa mukama wange oba okitegeera yesebo uzisiime tata zikwate mbitegeera olusuku ndumanyi eyo mwanyi yinza nokukala owenfuse eyinza okukala nekalira eddala naye nsonyiwa mukama wange baba zikkirize zivudde ku ntobo ya mutima gwange omaliriza ye tata ena kanjireeta ekijja kwereeta vayo nange mbale njala kufuka Jesus 5 years of madness omusajja naye afuka mu lusuku lwe ate kumwanyi kwennyini naye omusajja abazize mwanyi yarabi ate ekyewuunyisa ezibala zetufukira kazi ogambye balance ow'emitwalo ena tukiteesezaako ogenda muntera ku simu oba ogenda ziri tukunsanza ku kaduuka ogwo wanjisebo tumba mpasente zange nzikugyeko